Amina abooluganda njagala kubalamusaako nnyo mwenna maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Mwasuze mutya? Nzikiriza nga Mukama mwesigwa nnyo eri obulamu bwammwe mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Ndakwogera ebigambo bigenda kubeera bitonotono. Oba oli awo guno omundi gwe ngenda okusembayo okwogera ekintu kino. Guno omundi gwe ngenda okusembayo okurisinga ensonga ya Mukuye. Nina kye nategedde. Guno gwe gugenda okusembayo okwogera ku nsonga ya Mukuye Gerald. Guno gwe gugenda okusembayo okwogera ku nsonga eno. Nategedde ebintu bibiri munda yange nadde ndi awo nga nsirise. Omutukuvu ng'ayogera nange. Ekisooka, kitaawo bwe yali ng'agalamidde bagenda muteekayo mu ttaka, agalamidde, afudde. Mu muwangu ennyo emisinde n'odduka n'okwata kamera ne bagikutunuzaamu mu maaso, n'oweebuula omulambo gwa kitaawo Ssenfuma, n'oguweebuula n'omuyisaamu amaaso. Yenkola y'emu bugingo gye yakola kitaawe Sserwadda. N'okwenenyaako ku UCC kwali kwa mpewo, era obulumi obwo bubalagaza okyabulina kubanga Ssenfuma ye yali kusonyiye, naye n'aba kusonyiwa waba kuba mpewo. Bwe nategedde ebigambo bino ne mbifumiitirizamu okugenda ewala ennyo ne ŋŋamba nti aleekaana naawe amala budde. Olina ekizibu kinene nkikomezaawo. Ekyokubiri, obukuusa bungi. Gwe kennyini oli mu kusonda ttaka lya kkanisa era oli mu kukaabirira abantu abali mu mawanga amalala. Omwaka guno nga tegunnaggwako miliyoni 2 ziggweyo osobole okubeera n'ettaka ery'ekkanisa. Abantu abo bagenda kukuwa mayinja, bagenda kukuwa byoya bya nswa, bagenda kukuwa ssente. Oli mu kukaabirira ssente. Ogwo musolo. Wayimiridde mu kyawandiikibwa ekiri mu Matayo 17:24-25. Katusome olunyiriri. Bwe batuuka e Kaperinawumu, abantu abasolooza eddirakima ne bajja eri Peetero ne bagamba nti, Mukama wammwe tawa eddirakima? Kibuuzo. Mukama wammwe tawadde eddirakima? Peetero n'addamu n'amugamba nti awa. Number 1, buulira abantu nti ne Yesu yawedde eddirakima. Wanjitukaddemu? Ne Yesu yawa eddirakima. Peetero yennyini yawa obujulizi nti Yesu ye kituufu yawa eddirakima. Bwe yayingira mu nju, Yesu n'amwesooka. Yesu yeesooka n'agamba nti olowooza otya Simooni? Bakabaka b'ensi bawooza oba basolooza bantu ki? Baana baabwe nanti ki bannaggwanga? N'agamba nti bannaggwanga. Yesu n'amugamba nti kale abaana baddembe. Naye tuleme okubasittaza. Genda ku nnyanja osuule eddobo onnyolole ekyennyanja ekinaasooka okubbulukuka. Bw'onooyasamya akamwa kaakyo onoolabamu essuttateeri, otwale eyo ogibawe ku bwange ne ku bubwo. Kakati Mukama waffe Yesu azinga ekintu kino kyonna wamu. Yali amanyi bulungi nnyo sisitimu egenda mu maaso nti eddirakima eno esondebwa kuva dda ng'egendagenda mu yeekaalu egenda kukola mirimu gyamu, newankubadde nga yali akimanyi nti bakuusa, newankubadde nga yali akimanyi nti bayinza okubikozesa ebintu ebirala. Question: lwaki Mukama waffe Yesu mu byonna ebintu bya offendinganga abantu bano, mu byonna nga aba offendinga mu Sabbathi, healing, disciple, abatume be nga babagamba nti tebasiiba, mu byonna ebyayiriwo ya offendinga abantu bano bangi. Naye njagala okwetegereza Kristo
teyatuuka ku ddaala lya kuba offendinga nti temuwa. Omusolo yabakkiriza gubaweebwe. Lwaki? Kubanga yali amanyi amateeka agafuga. Yali amanyi nti eyeekaalu enaayimirirawo etya nga tewadde musolo. Oba onfuna ndowooza, teyaziyiza ku muntu yenna butawa. Lwaki? Kubanga yali akimanyi bulungi nnyo nti amateeka agafuga, yeekaalu erina okubeerawo. Bannaffe nze mbuuza, eggwanga libeerawo litya nga teriwa musolo? Newankubadde Museveni omusolo agukozesa byeyagala, still tuguwa. Newankubadde nga tugenda kusanga taifi, kigambo taifi nga kyerambise mu ndagaano mpya nti abatume wayogedde abatume mutuwenga abatume bawe 1/10. Taifi, ekigambo taifi kyasirika mu ndagaano empya, kyasirika nnyo, kyabulira mu giving. Nga nawe nakubuuza nti mpe ekigambo Trinity mu Bayibuli. Ekigambo Trinity togenda kukisangamu mu Bayibuli, naye osomesa Trinity nekibulira muli munda bwekiti. Mukama waffe ibazibwe, nekibulira muli munda bwekiti. Kakati Mukama waffe Yesu ayencouraginga abantu bano okubawa omusolo, era agenda n'abagamba nti ebya Kayisaali mubiwenga Kayisaali, n'ebya Katonda mubiwe Katonda. Katonda aweebwa ebibye ne Kayisaali n'aweebwa ebibye. Mukama waffe ibazibwe nnyo. Omutume wa Kristo ayitibwa Pawulo yayogera ku kanisa ey'omu Makedoniya mu Bakolinso ekyokubiri 8 n'okutandikirawo. Ojja kukirira wansi ayogera ku bwavu bw'ekkanisa y'omu Makedoni, naye amaliriza ayogera ate ku bugabi bwabwe nga bwe bugagga bwabwe obukyasinze, nti baagaba, baawanga mu kkanisa. Tetufuddeeyo, bawadde 1/10, kubanga abantu bano boolaba bawa even more than 1/10. Tithing ekumenyera bwerere, ekulumiza bwerere omutwe, ne bw'onaasoma sisitimu yaayo n'osomesa sisitimu yaayo engeri gye yajjamu omala budde. Sisitimu yaayo, kubanga ekintu kye kimu, genda otule wansi osomesa sisitimu ya offertory. Mu kkanisa yokkiriza offertory, yes, naye sisitimu yaayo nga bwe yatambula nga bw'ogitambuza. The thing is, it's giving with a cheerful heart. Abantu basanyufu n'okuwaayo kwabwe, basanyufu ne kye bali mu kukola. Kiki ekikuluma? Gwe kennyini oli mu kusonda ssente zigenda kugula ttaka, bakuwe mayinja osanyuke. Nze mbuuza, bakuleetedde musenyu mu nsawo bazikuwe nti guguno omusenyu tugukuwadde onaasanyuka? Mukuye. Kakati ebintu bino olumu twefuula nnyo abagezi n'abalumirirwa ennyo, naye nga tubeera n'ebigendererwa byaffe. Eddeddira kima Mukama waffe Yesu teyagiziiza kugiwa, era amaliriza agamba Peetero nti genda oweeyo nange ondeetere yange. Naye Yesu mu position gye yali alimu yali talina kuwa, okusinziira mu position gye yali alimu. Naye ate Kristo yali alina okusiga ekifaananyi nti newankubadde. Lwaki mu yeekaalu ab'omu yeekaalu yabakuba emiggo? Ab'omu yeekaalu yabakuba emiggo. Naye bano teyabakuba, teyabaziyiza na wadde. Yabagamba Peetero baleke bakole omulimu gwabwe. Kakati ekkanisa ya Mukama waffe Yesu tesobola kwemererawo awatali kye bayita ssente. Teri atagenda kwogera ku ssente. Ssente bajja kuzogera. Bw'oba tuyagala bawe ssente, genda mu masabo, genda mu mabaala. Naye ekkanisa ya Mukama waffe Yesu keribeere eggwanga ly'olimu. Eggwanga ly'olimu lirweti nti bajjawo kye bayita omusolo ogw'omutwe, headed tax. Naye okimanyi nti n'omwana ali mu lubuto omuweera omusolo. Kakati n'omwana ali mu lubuto omuweera omusolo. Tithing ekigambo tekikulumya mutwe. 1/10 tekikulumya mutwe, kubanga tithing ng'ekigambo kyabula mu ndagaano empya. Tekitegeeza nti tebawa, bawa even more than. Omutwalo oli wajjako 10, ojja kwesanga ng'awadde even more than. Abantu baleeta ssente, baleeta emitwalo 2, emitwalo 5, baasukka ku tithing. They are giving with a cheerful heart. Kati ekyo tekikulumya mutwe, ne bonaaba oyagala otya ofa otya, tosobola kulwanisa sisitimu yakuwaayo mu kkanisa. Bajja kuwaayo n'1/10 bajja kukiwa, ate tebagenda mu geyeena ne bw'oba oyagala. Era naawe ogenda kumaliriza osaba ssente, era naawe ojja kuzisaba kubanga oyagala kumalayo ttaka lyo. Bukuusa mukuye
kasita bavuma kitaawo ng'ali wali ku mulambo gufudde wali n'omuvuma.